Rita Mukisa mutuuze mu kitundu kya Kawala Central kumpi n'ekibuga ekikulu ekya Kampala ng'eno nakyewa w'ekitongole ki Uganda Red Cross mu bbendobendo lya Kampala West. Mukisa tumusanze afuluma nnyumba yagenda atandika okukakkalabya egigye nga bwe gutera okubeera nga yeeyambisa ekizindalo kino ekyakazibwako eryamukalakaasa. Rita atutegeezezza nti bw'ati bw'atera okukola okusomesa abantu b'omu Kawala Central ku butya bwe bayinza okwekuuma COVID-19. Kubajjukiza nti masiki bw'oba ng'oli mu bantu babiri basatu togijjaako. Ng'oggyeko okusomesa ono era ayambako n'okuwabula ku kirwadde kino eri ababeera n'obubonero nga n'embeera mbi n'abasindika mu ddwaliro so nga abatali bubi abayambako okwejjanjabira ewaka. Ekiba kyetaagisa tubeera in touch tuba nga twogerezeganya mukolako follow-up sikomaawo. Ne mugamba ekiba kibaddewo mbuulira kubanga bw'aba yeetaga rifalo musindika malwaliro ga gavumenti. Bwe ndaba nga ateredde nga mwongera okumugamba nti genda ng'okola bw'oti nywa enniimu nywa amazzi tampeko nga 6 buli lunaku. Nti omulwadde oyo embeera ye weeyongera okuba obubi ate mututegeeza ne tumunona okutwalibwawa mu ddwaliro. So n'ezo home based care services twagala ozissaako essira nti ono aliko n'amaka ga Namukadde ono ategeerekese nga ye Theopista Najjita gwe yayambako okwejjanjabira ewaka okutuusa lwe yassuuka ng'era olwaleero abadde agenzeeyo kumulambulako. Musawo Liita yanyambanga ng'ajja n'aŋŋamba nzize nkulambuleko ndabe. Kwegamba najja n'aŋŋamba nti omira ku vitamin C omira ku zinc. Olunaku ono atalaga amayumba agawulira ddala 10 ng'eno ennamba yeeyongedde okwawukanako n'eyo ey'amayumba 50 ge yatalaganga mu muggalo ogwasooka. Ala mu kiseera kiri ekyemabegaawo mu gw'omukaaga awo muzeeyi nga yakaggalawo kyali nga kizito nga olina okwasaganya famire nga ziwerako. Kati awo we tukolera teamwork tuyita bannaffe abali nearby oba abatali bize ku lunaku olwo ne twegatta ng'ekitole ne tulumba mu community. Ekitongole ki Uganda Red Cross kigamba nti kyateeka bannakyewa abawerera ddala 600 mu bitundu bya Kampala n'emiriraano okuyambako gavumenti mu kulwanyisa ejjengo eryokubiri erya COVID-19. kubanga tulaba nti baba balina okuba nga bakavaringa ebyo ebifo naddala ebirimu omugotteko ebifo ebiri obubi ebyalina statistics eziri waggulu ennyo. Aba Red Cross era bakkiriza nti kaweefube waabwe akoze kyamaanyi okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 mu Kampala n'emiriraano mu kirabika nga kyali kisimbye amakanda. We kuba kusomesa tutandika okusomesa omuntu amanye nti obuvunaanyizibwa butandikira mu nju w'ensula nga sinaba na kufuluma. So kati omuntu amanye nti wemba nfuluma ne mask wemba nfuluma ne kasanitizer kange mu musawo wemba nfuluma nensanga awantu awanaabira engalo we baŋŋamba okunaaba sigaana kubanga yavuddeka ng'akimanyi oba yakiyigiddeka. Kyokka kaweefube ono abaddemu okusomooza okw'enjawulo omuli n'abantu gye bakolera okubasuubiramu ebintu ebikalu gamba ng'emmere. Oluusi tuba tuwalirizibwa n'okuwaayokko ku kitonera kye tuba tukola ki tulina. Ekitongole kino kati kyagala gavumenti essira eriteeke ku kusomesa bannansi obuvunaanyizibwa bwabwe mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Oba wa tax tolaba nti olw'okuba omuntu alina ssente agenda kulinnya. Kugamba obuvunaanyizibwa bwe butuuka ku eyo level ojja kulaba nga tusobola okukola nga tewetwerinda n'ekirwadde. Naye obuvunaanyizibwa bwe buggwawo tuba tewali kyakola era gavumenti eba erina tuggala. Ennaku kati zibalwa ku ngalo ezibulayo omuggalo ogwalangirirwa omukulembeze w'eggwanga okuggwako era nga bannayuganda bangi balindirira okulaba ekiddako. John Kilifu Wamala, NTV ku ssaawa emu. Muli bulungi temwekweka nange ndi muntu nga mmwe.